Akatambi ka Chosen Becky ekakano avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti munaamusonyiwa okuba nti nno atijjisa nnyo omwagalwa we Essekajja naye munnange byamukolera ennaku zino byo bikambwe. Ene Newspack Channel webale kuba nti natoje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandise n'akatambi ka Chosen Becky wuno avuddeyo munnange n'alyoka abeetondera n'alyoka bagamba muyinza okulaba nga atijje nnyo ate nga si ono omusajja gwasoose okwagala twogera ku Ssekajja naye agambye nti omukwano gwa Ssekajja bannange gwo munnange tagulabangako era agambye mbu wanaaba waakumuzaalira mbu bayinza n'okumusala ayinza okugenda mu C-section okitegedde kubanga laavu y'omwana ono yo emususeeko katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omusajja mwagala mwayo guys ebyaddala omusajja yamponya ennaku nammwe mukiraba esi kyamanyi kwogera nnyo simanyi kuyomba nze simanyi olaba nti abaana bali benzala mbadde mbasindika naye simanyi owa mwami Ssekajja naamusindika nze bayinza okunsala ekiso sikyasobola kugumira bulumi nze ensiri ne bwe nnuma muyita ensiri bwe nnuma mugaba bebi ensiri ennumye nze nali simanyi nti omuntu bwe yeekoona ayita omwagalwa we naye bwe neekoona kati mpita omwami wange ne mugamba neekoonye nansaasira nanga sorry baby nankwatako you guys nze nafuuka baby naddayo muwa baby kyokka ate ekyewunyisa ono guy nti era n'abaana bange bambi n'abaana bange they are babies like you guys know Segera abaana abagala nanga njagala is just a perfect man simanyi but tugatte engalo zaffe tugambe nti Professor Joe sikaati yange Joe eripo Professor Joe bane ngenda mwagalo tukanogane kati gwe wali luddawa singa nasooka naawe olombo gye bigambo nga tebigwayo era nze ku mukolo gwange nasabye essaawa nnamba ya speech nga nnyonnyola mwami Ssekajja sinayimba olimba lwa Leti Train. Let me tell you guys, abayimbi bayimba ennyimba naye nga you've never been in that situation noyimba olimba lwa Leti Train like that naye nze nali sifuna the right person to dedicate to those words but I got my husband. Wemba ndumuyimbira I cry, you people I cry. Love is a beautiful thing. Katonda abawe kubanga bwe tubala ebintu si bwe biba. No woman would love to live their marriage, you know. Nebintu waliwo ebibawo n'ogamba no I'm either losing life oba ndaba munjogeza n'oluzungu olufu n'ogamba either losing life oba keeping myself safe n'osalawo. So you people, leave me, let me enjoy. I'm happy I got the best man ever. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section ensonga za Nabbosa zikyagendera ddala mu maaso munnange abamu bagamba nti Nabbosa yayokyezza okitegeera we yabadde ku interview emu kaakati nno Gashumba avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za Nabbosa. Ayi Mukama tujogeddwa ogamba Nabbosa kiki kye walabye mwami Gashumba tubulize walabye ki gwe walabye ki banange Proscovia Mukisa Nabbosa Abaganda obamanyi bamanyi bebakwagala bebakukyawa kungu abantu b'omu Buganda banakyawa Kyagulanyi ajja tuuka nga ne mu Kampala yeekweka okuyitamu Nabbosa tewamusinye Jesus siraba Nabbosa taqualifying na kubeera mu debate ya kindergarten uno Nabbosa haula yabadde ku Baba TV ebigambo bibino ebya trending ennyo bibyo bigambo bya Nabbosa byagala kumbula yabadde anyonya protest vote oyo yagambye nyina we namulabidde bamubuuza bonna oba ogenze mu parliament kakiiko kiko yagala okutulako n'agamba aka entertainment
N'atuuka n'obaga nti parliament etuula every after 5 years. Parliament nti etuula every after 5 years. Bani yaswaziza nze mwendi anzindika wewevu kungunza omubiri gwangu beerayo physical body eri Uganda ne mind ebeera Germany, France, Italy, jembeera answaza ki nze muzaala nze omubiri gwange mugulaba guli Kampala naye nga mind tubeera San Francisco, Frankfurt, Sweden, Stockholm eyo gitubeera. Parliament. You run mad in a guangalino. After every 5 years. Again, I'm a parliament to la entertainment committee. No, you. Mpagirechi. Nakugamba. Skolo me France ya gamati. Akasera kachyasinze okutya. Ke kasera nga abasiru. Basinga bagezo bungi wetutuuse. Era nga tukyali ku nsonga za Nabbosa akkiriza n'akatambi kano tubeere nga tukakuwa. Gamba Bobi Wine watuukiriza abantu bulijjo kye boogera nti toyagalira ddala muntu ategeera mu kibiina kyo. Kubanga Nabbosa interview gye yakoze jjo. Nabbosa interview gye yakoze tamanyi Reyini. Tubadde tumanyi Reyini yakyasinza okulemwa interview. Nabbosa ali paralelo n'ebintu eby'amakulu. Ebyamagezi tabimanyi talina kyategeerera ddala nekyagenda okukola mu parliament talina kyamanyi. In fact tamanyi nekigambo kye bayita protest vote ne bakimunyonnyola era nga takitegeerirako ddala. Mu bufunze wasazeewo Mityana ogiziikire ddala singa tetuyinayo n'abakooba tubadde tugenda kumanya tino Mityana kati yeegenze evudde ku maapu ya Buganda kubanga yonayo wali omusiru. Kugamba Nabbosa atuukirizza enjogera eri egamba nti nno omusiru abeerera ddala musiru. Okumumanya mu mawulire twamumanya mu byeyogera eby'ekisiru mu ssomero, ebintu byayogera mu ssomero mu baana. Laba bwe bamuwadde interview n'ayogera eby'ekisiru ddala nga tamanyi na mugaso mulimu gwa member wa parliament, tamanyi na mulama gwe muliko ng'abannuupu. Kwegamba mwatuukiriza ddala enjogera egamba nti nno mwesembereza basiru beerere. Tuyagala bantu bagezi abasiru boosembeza nga mwagamba nti muyina akakiiko akasobola akabuuza ebibuuzo abantu bagenda okwesimbawo mulyoke mbawe kaadi. Kyemugamba n'akakiiko kammwe kasiru tekasobola detectinga nti ono muntu tategeera. N'akakiiko kammwe tekasobola kuzuula nti ono omuntu kati ye tategeera. Mune musalamu bantu bonna ne mugamba katuwe Nabbosa ne muleka n'oli pozi oli bamuyita ne yaliwo baagala Joy baagala tenno yali kaleko kati Nabakooba Judith Nabakooba honorable minister kyekiseera akoleki yewangulira ebibwa. Nabbosa kasaya wonyeramu olulindi bamukubye ne bamuteeka ne mukomere ne mugamba ye mutuufu okuwa kaadi ye mutuufu temugoberera byamagezi. Natunulidde interview dengaaba bannaaki omuntu kwegamba wotunula interview toyinza kukkiriza nti no yatuukako kale nga mu P6 ogamba ono P4 drop out reasoning capacity tamanyi na mulamwa gwe muliko ndi protesting vote talina kyamanyi. Bwe tweyongerayo katugendeke Wataamala Emirundi Junior wuno avuddeyo n'abaako byayogera ku pengepenge. Nze omugenzi Isima yaŋŋamba omusajja gwe yali asinga okutya ku app eno bamuyita Kabaka Penge. Oyo omulaba edduka. Penge omuntu asobola okuwayiriza ekintu abantu ne bakikkiriza nti kituufu naye ng'abadde akuwayiriza. Penge asobola okusibako ekintu abantu ne bakikkiririza ddala naye nga kya bulimba. Penge asobola okugamba nga we wamukubidde ng'omuwa sitoole ye. Penge ajinga n'amaloboozi mwe temumanyi Penge. Kati Penge asobola okugenda mu AI n'ajinga eddoboozi lyo abantu ne balowooza nti wamukubidde naye nga ajinze. Penge yeekwata mu nnyindo bw'ati n'ayogeza omuntu oye Kabaka Penge. Kale tuvudde mu by'okuseka
ekibuuzo kiri nti Bobi Wine tudde mu by'amazima ani gw'ogenda okufugamu who are you going to ngani ayinza okukkiriza ukani allow you principle ani ayinza okukkiriza omufuge nga ne famire yo yakulema ofuge ojja ofuge ffe principle. Calvin Kayanja nga bulijjo munnange avuddeyo n'abeera ng'ate asekerera abannuupu mbu munnange abannuupu abawagizi baabuze ennaku zino. Calvin Kayanja tulinde bulinzi kalulu okitegera kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. Bobi Wine laale zimwegezaamu okumutta abo boolaba be bantu baabadde nabo mu lukuŋŋaana lwakubye e Butembo disitulikiti ku kisaawe ky'essomero lya primary. Nkuwa wide view nenkuwa overview nenkuwa 360 n'olaba ani aleebya munne. So kino kirabwa n'ayonka nti abantu babadde bamuswaba simanyi kiki simanyi bawagizi gye badda simanyi bafuutu soja be mutambula nabo simanyi gaali gye yakomye naye nga bwekityo bwe kibadde kasaawe ka primary wali e Kabalayi primary school. Nkugambye Bobi Wine olwaleero abadde Butembo district abo be bantu baabadde nabo sigamba nti batono muyinja okukinsibako nti ŋŋambye nti Bobi Wine abadde n'abantu batono nedda abo be bawagizi be esayidi eyo. Ngenda kuba nkuwa n'ebya Museveni ebiri esayidi wali abaana ba ghetto structure bakyabisonsula manyi tukuwa waaka nga mulongooseemu. So principle yeetaaga kusabira esayidi awo obuwagizi butono. Struggle erabika eri wano mu Buganda wokka naye okuddako esayidi awo miranga myeru. Ensonga za vetting mu Nuupu zikutte wansi ne waggulu omu ku baakakiiko avuddeyo n'annyonnyola. Kisookera ddala nze John Mere Ssebuvu nga nze nkulira ebyokulonda mu National Unity Platform mu Buganda region. Ensonga y'okusunsulamu abaakutte tiketi ku mitendera gya gavumenti n'emitendera gya paalamenti nga bwe baddeyogera yatambudde bulungi era abamembers bonna bannakibiina mu ggwanga basanyufu kyekituufu. Newankubadde nti abadde bavuganya babadde bangi ng'osanga ekifo kimu kiriko abantu bataano ba MPs bataano bakandisi bataano wasanga bomu balina 10 abalala bali 3 bali 6 mu mbeera eyo omwa yateekwa okuwangula tiketi bagiyuza mirundi 3 nti ono omuweeko nono omuweeko nono omuweeko. Kati bannaffe abo abatasobodde kuyita mu kakuŋŋunta ako be bataddewo abamu ku bo bataddewo ekifaananyi nti bannange tunyigiriziddwa naye ng'ate abasinga obungi bangi bawandiise n'amabaluwa nga bawandiikira ofiisi ya EMC baga bannange tweyanziza okutuusa mu prosesi yabadde transparent yadde ya bwesimbu yadde ya bwenkanya ffe tetwafunye netujja kubeera mabega w'oyo yatuwangudde. Buli muntu eyafunye kaadi tiwali muntu yabaze mudiri gwa sente agowe bamuwe kaadi saakirabyeko anywhere olwamalanga okugaba max bwe tuti nga simanya mukulu ono zaagabye nga simanya gwezo ogabye nga simanya fanduli zaagabye nga tusiribaasa nga tugenda tugatta lumu ng'eyo pepa tugitereka nga twategeeza munne zaagabye era obutainfluensi nga pepa tu ya field ngezo tuzitereka nga tuzirabye ngeza field zijja nazo zijja bwe zityo otuma abantu ab'enjawulo ku kandi ku bakandi mu constituency ey'emu nakyo kikola bwetyo nga tujja tuzigatta at the end of the day mu computer system omulundi gumu nga tugatta tumanya nti bannange ono yasinzeko bano. Ye report gye mwalaba nga tuwa executive board kubanga ssemateeka waffe bwagamba katuwa bakandidate nga bwetwabalaba and the process under this dictatorship was the best. Saalolirika speaker wa KCCA okuva lyawangula obwa speaker kwa madezi gya mugoberera yalangirira obubaka bwa parliament obwa Makindi West omukyalo oyo era y'omu ku baasookawo okuvuganya Alan Sewanyana kubanga Alan Sewanyana ye nkambenti waffe abaddewo emyaka 4 kanako okusooka okukyusaamu kujja kubauma n'empi kajja wano nga nonna just forms expression of interest forms kayogera kukyauma n'empi naye bwe yatuuka n'abuulirirwa ne bakonsultinga ne bakola buli kimu n'akola decision tuba tusobola kuvetinga muntu kumusindika Makindi West nga twamuvetingirayo
That is practically impossible. Mbamawulire tebogerya mu lugambo. Olina kuleeta kopi n'enjira bakole nsobola okukiddamu ekyo. Naye Makindye abakanisi bonna baasaba fairly. Eno party ekkiriza mu equal opportunities. Ekkiriza mu fairness. Ekkiriza mu social justice. Buli memba ayisibwa kyenkanyinga munno omulala ne bwoba gwe ngozi lwaleero. Naye ng'omulimu tugera kirangirira wiiki ejja n'okisaba oba wenkana neyasookawo mu 2 mu mawulire amalala akkiriza tubeere ng'ate tukuwa Cumi oba Uncle Cumi ng'ali wamu ne Makona yabadde abuuzibwa ebibuuzo era bw'ati we yayanukudde. Nkugambye gwe Makona nawe weegomba okuyimba. Famire mulimu muyimbi gwaliyo wekka. Gyali omuyimbi. Ategeereddwa ani. Yogera by the way. Crystal Panda. Wa famire yo. Muyimbi. Crystal Panda mweru. Muyimbi. Muyimbi. Mugatta mama tata. Gwe manya nti muyimbi ombuzizza muyimbi mu family yange mulimu omuyimbi ne ngumukuwa Crystal Panda. Buuza ekira. Weddira ki Makona? Okole ki? Crystal Panda yeddira ki? Okole ki? Wa family yo. Oyaga muloga. Ndabe byekikabyewa mu gwa bibba. Eyo tuveyo sije kwogera ku Crystal Panda oyo yali crush wange. Mukama nga yantaza family yammwe. Nganzaala omwana ng'alinga gwe nga teyakunyanjulira. Family yammwe ozaliwa ne Crystal Panda nga yankwana nga yaweereza bintu waka. Ng'ani akwana? Yamaliriza n'ekijja kya maama. Crystal Panda todanga mu bulamu bwange oba ozaliwa ne Makona. Kyova laba abaana bazaala obwana obusiiwuufu. Panda anyirira tata muto alinga omuzimu. Zije zindi omwana wa Mexico. Oli muganda Crystal Panda nga naona okuzaala omuzimu. Olaba bwenzaala akaana nga kasiiwuufu. Kamala kusiiwuuka ne katandika okuyaayuka ku kyalo Crystal Panda nalyoka avayo kakaweereze watata waako omuto nga bandeetera ggwe. Oh my God. Crystal Panda. Mukama Katonda nnyamba. Lwaki towa abantu bakulu abayina ettafali bakuteekako ku industry naddala ku kaliyayo okubawa ekitiibwa nga Spice Diana ogenda yampa remix ya luyimba lweki y'omu ku baakola mukwano nga tannandeeta tewakolanga content naye yampa remix ya luyimba lweki teyakola remix ovudde ku ebyo siku wamwegayirira akole remix mu luyimba lwo omanyi mubabukira nnyo ebikyamuse Diana mugagga nnyo kyenyinza okugamba naye tana kyagenda kukuwa okujjako emitwalo 2 bweba bakuyembe agenda kuwa 2 mwegi Lojja akuweesa tu Diana 2. I know Diana so much, I know Lojja so much. Diana, I'm a team Diana. Ndi omu ku Spice Gadgets. Which is okay. I'm in chairman. Mbadde nkubuuza mu bulungi nga ne Diana alaba mu ddiiro lye ne bazadde be ne family ne bafanizi be yampa remix ya luyimba lweki. Bo wamwegayirira okukola remix yo. Sigwe. Lwaki ojjonkera Spice Diana nga olwokulya emmere walyanga wuwe? Just omanyi bayimbi. Omanyi Diana n'ebyokwimba bya Diana tomanyi. Tomanyi luyimba lwayamba Diana, tomanyi luyimba lwasuula Diana, tomanyi luyimba lwongezayo Diana. Lwaki wamujjonkeranga nga n'okulya emmere walyanga wuwe? Nalyanga ewuwe. Ne Diana ye muntu yagendanga mu ffumbiro. Ng'ennyama mulimu ebifinga 20 n'asena kimu n'eggumba. Bwete tambudde badde mulabi mulungi walekwekuumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.